Wiiki eno akakiiko ka palamenti akakola ku nsonga z'obwa Pulezidenti era mu kiseera kino akali mu kunoonyereza ku nsonga z'amabaati n'embuzi ebyali birina okugabibwa e Karamoja keegabanyaamu ebibinja ne kagenda mu kitundu kino okunoonyereza. Mu distulikiti y'e Kotido okunoonyereza kwakulembeddwamu omubaka Dennis Onekalit. Bano basisinkanya abakulembeze n'abakozi mu distulikiti mu kitundu kino okunnyonnyola ku bintu eby'enjawulo omwabadde n'embuzi ezaagabwa. Wabaddewo okwogera ebitakwatagana nga kituuse ku mbuzi ezaagabwa kubanga akakiiko kakizudde nti zaali zibulako embuzi 3 ku ezo ezaali zirina okugabwa. Bano batandikidde ku baali balina okufuna embuzi zino. You did not receive 300 votes? No. How many are you in the store? 2. Is it your signature? Yes. How many is this? 300. Do you appoint it? Do you have been that assignment? Yes. Why are you The 300 that was submitted, OPM say they are not paying halfway or whatever. So we only want documents up to 100%. So that means the 300 was counted out, part of the 3,000. Wabaddewo n'okukubagana empawa n'avunaanyizibwa ku by'ebisolo mu kitundu kino. I'm saying 300. Okay, normally when the number is in the target, the letter, they later on told to sign it to receive note. So 300 came in. I can't also remember, but I was following protocol. Why are you misleading the store? Chairman, I'm talking the truth from my heart. I've told you that the 3,000, the 300. And why, if what they're saying is, why then did you allow the store to stand? All the peaceful counting and whatever, everybody is there acting in the district, not even outside that fence. Akulira eby'ebisolo mu distulikiti eno era akunyizibwa ku butakwatagana obuli ku biwandiiko ebyateekebwako emikono. Why do you insist of receiving 2,700 goats and another 300 goats to make 3,000? Yet the document is showing that you have received 2 installments of supplies amounting to 3,300. The contract manager of OPM, he said us, don't ask now, we don't encourage now because maybe they will find or whatever. So we are canceling all. Okay, us as the members of the Presence Affairs Committee, the leadership of the district of Kotido, that's the loss of the 85 million. You will be responsible for that and account for that. Olw'ebitategeerekeka bulungi mu kugula embuzi zino kisaliddwawo akakiiko akulira ebisolo mu distulikiti abeeko sitatimenti gy'akola ne poliisi. One thing to say, that is for you, the DBO, you, Dr. David Estor, to record a statement to the police. Abamu ku bakozi mu distulikiti eno nabo boogedde okusoomoozebwa kwe bayitamu nga kuviira ddala mu ofiisi ya Ssaabaminisita gye bitandikira. The goods are sent, you are called to distribute, you do not have a pen, you do not have a paper, you do not have anything, you do not have any guidance on how to distribute. And when you call the contract manager in Kampala, he tells you there is no money, so you see how to work. Ezimu ku mbuzi zaali zigendereddwa okuyamba abakalamoja abaali ababbi b'ente abaakyuka nga kati gavumenti eyagala bafune obulamu obuggya.